gezi awo yabuukawo nga taluuzinze yadde. Kankutwale ku kigambo ekirala, kankudduse emisinde nkutwale ku ssente ze bawa Mathias Mpuuga. Museveni alubirirwa okukubisa principles gw'okwoyimirira owa National Unity Platform n'owa People Power, nga principle eyo kwoyimirira ye ya zero tolerance to corruption, nga senga akwata ssente n'aziwa leader of the opposition owuwo n'otabaako kyokyogerako, kitegeeza akutadde mu position eluzinga modesty ne monopoly okwogera ku extravagance ya government lwa nsonga ateekeddwa okukeepinga government in check nga ye leader of opposition wo bamuwa ssente naawe n'osirika. Move ya Museveni yali very simple, yali yakukubisa principle kwoyimirira eya zero tolerance ku corruption. Ekibiina kyaffe still kigezi, omukulembeze waffe yakivaamu n'akirekamu Mathias Mpuuga, era obudde buno n'olunaku olwaleero Mpuuga akyali ku defensive, akyanoonya bwe yeetaasa ebitaano, talaba bw'abyetaasa. Kankudduse emisinde nkutwale ku tteeka lya lumu. Etteeka lya lumu lyaleetebwa mu mutima si gwa kutereeza. Kye nagambye nti bano bakulembeza ekintu ekifaanana ng'ekirungi naye nga intention yaakyo si yakutereeza, wabula nga intention yakwawula. Bakuleetera ekirabo nga mu nkola ez'Abagreek, baleetanga ebita by'omwenge nga babisindika ku ludda olw'aba opponenti baabwe, naye nga mu kiti ekimu eky'omwenge kye baasindikanga ku balwanyi abali ku ludda oluli eri mwabeerangamu buganga, nga bo kye baakolanga bano nga bali bize banywa omwenge, bano baasikanga akasaale ne kakuba obuganga bwe batyo sayidi eri neekwata omuliro. Museveni bw'atyo bw'akola, ayita mu lumu nga bw'anaaleeta etteeka lino n'olirwanyisa, kitegeeza agenda kuteeka mu position eraga bannansi nti gwe olwana kusigala ku ludda lw'opposition, ng'omugezi olina kwanukula nga omukulembeze waffe n'ekibiina bwe baayanukula. Nkututte ku tteeka lya Nobert Mao kuba gwe mulamwa gwa vidiyo eno. Nobert Mao nga bwe nagambye alubirirwa okuleeta amendment esooka agenda kukomyawo ekkomo ku bisanja, term limits azikomyawo. Amendment ey'okubiri aleeta okulondera omukulembeze w'eggwanga mu parliament mu nkola gy'ayise eya proportional representation, tujja gyogerako obaoliawo mu maaso. Amendment ey'okusatu gyalubirirwa okuleeta ba woman MPs babeere nga baleeta nga balondebwa ebisanja bibiri byokka. Nakugambye adduka mu muzannyo gwa Macbeth ogwawandiikibwa Shakespeare mu 1606 neyeewolayo ekigambo kye bayita poisoned arrow. Poisoned arrow kisobola okufaananira ddala a poisoned cup, nga bwakuwa caayi enaaba akuwa obutwa. Mu bufunze asobola okukulowoozesa nti ali mu kukkusa naye ng'ate ali mu kutta. Katego kikaateze mu tteeka lya Nobert Mao oba mu amendment ya Nobert Mao. Ayagala okukubisa bannansi nga tosobola kuliwakanya lwa nsonga. Maaso gaalyo asabiseewo ekkomo ku bisanja, naye ate emabega waalyo ng'asabiseeyo okulondera omukulembeze w'eggwanga mu parliament. Kankuzeeyo katono. Museveni ng'aleeta interim leadership ng'agenda okulonda akakiiko ka Benjamin Odochi kagende kabage draft ya ssemateeka. Mu article ya 271 mu kakiiko k'Odochi kabaga ssemateeka eyo ng'egaana enkola y'ebibiina ebingi. Akakatego Museveni yali akategeze lwa nsonga yali akimanyi nti mu ssemateeka gy'abaze mulimu akawaayiro akalimu ekkomo ku bisanja. Nga bavudde mu kalulu akalimu Ssemwogerere omutandisi wa Gemma ne Museveni, bakaayana ne bakaayana nga baagala baleete enkola y'ebibiina ebingi, multi-party dispensation oba multi-party democracy mu ggwanga lyattu Uganda. Museveni akkiriza, wabula Museveni akkiriza era still akozesa ekigambo kye kimu, poisoned chalice. Abakola atya? Abagamba bwe mubeera mwagala okuleeta multi-party musooke munzigirewo ekkomo ku bisanja 2-5. Mu 2-5 azanya kaadi esooka mumugirawo ekkomo ku bisanja. Still era akitegeera ne mu amendment eno gye mwasembye okukola emugirawo ekkomo ku myaka, era still abaako kyabawa naye ate ng'emabega w'ekyo kyabawa yasinga ogainingamu ate yemu abasinga okufiirwa. Ku mulundi guno Nobert Mao akulaga nti Museveni ali willing okuleeta oba okuzza ebisanja byennyini bye yajjawo mu 2-5. Ku mulundi guno alaga byayagala okuwa, naye ate ayagala okuggyako ekisinga okuba eky'omugaso. Ayagala okuggyako etteeka gwe munnayuganda erigenda ku ballot box ne weerondera omukulembeze gw'oyagala. Njagala olabe Museveni engeri gy'abadde azannya politics ensangi zino, engeri gy'abadde atambuzaamu omuzannyo gwe ogwa politics ennaku zino. Munnayuganda osigazza omukisa ogwa. Ku mulundi guno nga togenda kwekasa munnabyabufuzi, togenda kwekwasa MPU, togenda kubaako gwe weekwasa.
ku mulundi guno it is in your hands. Sagala mudawo mwekwase mugambe nti mwabitegeera. Gwalowooza nti Nobert Mao akulembeza term limits mbwe zikomawo oyinza okusanyukira ezo kuba Museveni ekyasinga okwagala. Ayagala osanyukire term limits ogambe olaba tulinze emyaka 4 omuntu yenna tusobola mulinda emyaka 10. Wuliriza ebigambo bino. Oyina bukakafu ki era oyina garanti ki nti term limits ze bagenda okutega mu maaso wano bakuggyeko okulonda omukulembeze o rights ez'okulonda omukulembeze w'eggwanga ku ballot box. Oyina bukakafu ki nti term limits ze baleeta kati emyaka 10 we ginaggwaawo tebagenda kudda balete amendment yennyini efaanana ya 2.5 badde mubazigyewo. Ngamba gwe ku mulundi guno kino ekiteeka oba amendment ya Nobert Mao muyina okugikuba completely and also. Emabega wa amendment eno basabisewo proportional representation. Njagjukolako video. Proportional representation buno bubiira obuli ku ludda oluvugana gavumenti bupulaninga okukolagana ne Museveni kubanga proportional representation mulimu coalition after elections. Kitegeeza nga ne woba okutta ekyokubiri waliwo abasobola okwegattagatta ne bamaliriza nga n'akutta ekyokubiri ng'oli ku ludda oluvuganya gavumenti bakugjeewo. Ate nga Museveni bw'atyo bwa planninga okufuna leader of the opposition. Nkudiremu bw'atyo bwa planning okufuna leader of the opposition mu coalition akwata obubiina bwe bwakolagana nabo bukole coalition buleete majority oba minority. Tubeere bagezi. We have to say no to the amendments of Nobert Mao. Salute.